Bajjo tebakuzaala. Abakuziza mutabani waye ne mama wange n'amuvuma ne tatange n'amuvuma. Yali asuubira nti abavuma agenda kufuna ki. Kyosiga kyokungula. Bannange ne woba okuula omukazi ng'omanyi omwewozeeko omanyi togenda mudi za ssente muweeweete muli naye tokudda ku ssente ze z'ozannyiddemu ate omwasamye. Buli w'onoomwasamye ebyo mugenda okugabana. Bannange ssente erumwa ssente gy'okoze obukozi eruma ssente nkolankole nzira ku TikTok n'endeekaana mundaba ne banvuma oli naava inagamba ebizigo tebikola oli nagamba ebizigo olina ebikebe bibiri tolina dduuka oli nagamba opretendinga mu bulamu oli nakuyita namagoye oli nagamba wasiiwuuka engalo bannange nga nvumwa ku TikTok kuno naye ekivumya kikubulanga okufuna ssente byonna byonna n'engumira ebivumo by'abasirusiru abali kuno abajjudde. Okitegeera ssente zimbonyaabonya. Nze mbeera Dubai n'enkuba obulanga okuva ku makya paka ssaawa 8 n'oddamu ekiro buli obeetoola ne bakusanga ku live ng'olinga zolo onnyonnyola kano oyiya kali bannange ssente emenya so omuntu aba alidde musabule naye kambuuza ekibuzo nga temunnayawukana bino nga tebinnagenda mu ssente. Ye Bajjo laavu yaliwo musajja amanyi omukwano nga tuvudde mu bino byonna bino biki aguyina era saali mwagadde singa yali tagulina naye abasajja abasamuyesa nga yakutteko ate akugonza nnyo kisi wayagala wagikuweera sengere byenjagala kwegamba Bajjo yakukwata n'akugonzagonza era nesente yazimpolako lwakuŋŋonza naye maama musawa y'okubanja mukwano amazzi malaaya sayime ebyo oyagala oba Museveni ebigenda maaso mu ggwanga abimanyi. Ekituufu kiri nti advice gyempa abaana abawala bannange muve mu kuwola abasajja bammwe ssente muve mugamba mbane kankole kino nkikole n'omusajja tuli mukola bizinensi tantekeko kino tuli mugula poloti kantukeko kino. David Arabu ngenda kukuba what are you doing? Ali kunja sizandabirwamu alinga gama kitawa alina kyagule waka tolangira mwana taata we. Abaana abawala mufune ekyokuyiga mu bulamu abantu bonna mu bulamu bwe batambuliramu abasajja bonna buli wagamba mpola tomuwola okukuuma omukwano gwo singa tuli mulavu wano etwosa leka naawe akunywegerako kati singa nakadda singa omanyi gyensula singa nsula ziri muziri woteri ezaalagirwa nga simuva ku kido naye olw'omusimbi gwaleeta obuzibu abasajja tebaagala babanja bannange temuwola basajja ssente abakyayagala okuuma obufumbo bwammwe kyenyinza okubagamba kyokka emboosi ennyingi okomyewo e Kampala nkutegeera mukazi munnange tewali byampewo byamu nina omwana wange ajja kumbugumya kati naye nga tuvudde mu bino eby'obusungu wamuwola ssente mmeka n'akigula omusajja amuwola ssente mmeka ezaleeta obuzibu tuuma erinnya ye omwana yamutuuma erinnya of course yajja n'amutuuma erinnya yamutuuma Mukisa Muwanguzi David kati because we are Muslims ekyo yali yekwasa we are Muslims at home we cannot call omwana David fe abantu abasiraamu naina omunikinemi nga lyerinnya Arab era naye akimanyi gye tumuyita naye azze ku mpewo mbwaga amanya saaga mutumako nze namutuma bya David ebyo sibimanyi oyo si wange omuntu omusiru waatyo nga wegana omwana yamutuma Mukisa Muwanguzi David naye we cannot call David at home era naina omunikinemi nga Arab erinnya eribuzaabuza kubanga ffe tuli Mukisa Muwanguzi David talina kulinnya lya kika eryekika lyeririwa kati yeye Mukasa gwawulira amanya ge gali gata naye yennyini ye Mukasa era n'omwana namutuma Mukisa Muwanguzi David so Mukisa Muwanguzi David Mukisa Muwanguzi David yamanya ge yajja n'amutuuma Mukisa Muwanguzi David ngati siwulyako lya kika ge yamutuuma
Ati tiyamuwa linnya lya kika Mukisa Muwanguzi David. I don't know. Talina kika. Gwe kite kiraba n'asigula nti omwana wo talina linnya lya kika kya Bajjo. Naba ne Mukasa lya ludiringa lya lugero. Nanti owoye Mukisa Muwanguzi David. Wakikaaki. Yali excited nnyo nga nabyo omwana ono. Yali excited nnyo. Alina mu akabanja ga buwanguzi. Sayibo buuza ku Nakivulo wuuno tukyamulina wano. Nashinze kasa amaze okkiriyalinga air. Pozi kyenja okusanga nga tuvudde mu bino ebyolwala ebyokusudiya. Webanga mwali mwewayiriza bwewayiriza bajja anoonye omukyala bakkiriziganye kubanga bayimbirimu omwana. Baika bonna baali banyiize. Yagamba si yamuzaala si bwe yagamba. No problem. Bwe nalaba. Nenda banga mufaananamu. Amufaananira ddala n'oba omulabyeko bulabi. Gwe buuza Kafuko. Kafuko yaliwo nga mukobe tulabye. Yabadde asinga okujja n'amulaba Kafuko yabadde asinga okujja okulaba omwana. Oluusi ne bajja babiri. Kafuko musajja wa Bajjo. Yamanya abaana ba Bajjo gye bali. Era yamanya ebyamabi. Nalabye mukwano gwo Balisita Tima kuvuma mbu olina ebizigo 5 byolanga. Kati nze nina obudde obulekana n'abantu. Nze sikyalina budde bulekana n'abantu. Leka ndabirire omwana wange. Siina budde bw'abantu. Abantu sigenda kulekana n'abantu ndekane nnono ndekane n'oli. Nga nalanse okukuba abaana b'e Dubai abo. Nyinza okubakuba bonna ne bawunga. Okitegeera. Nga natandise omukubamu abadda ku nze. Nze gwe baliko si bonaabonanga bonze kale ndeekaana n'ebizigo n'endeekaana n'ebizigo kwe nkoma okulekana n'ebizigo. Naye ate bo babonaabona okusinga nze. Nze gwe baleekaanira. Balisita Tima ali bubi. Balisita Tima entalo kanzireke katugere Sayibo kyusa omulamwa. Tetuleeta olutalo lwa Nakivulo wano ne Balisita. Abaleke beevume. Nze Balisita namulabyeko nga Nakivulo abamanyi nnyo. Ntalo nti biseera ze nayombanga ku internet. Mwagala kundibya mulaba ndi kiwala kito kati ate nnoonya. Noonje embuukuli endala. Tolina musajja Nash. Ate nnina bangoba ensi yonna ewulira. Oli awo. Ndi wano ndi fresh. Mundeke nze sinagalekana n'abalala kundibya. Kati obeera wa? Ndi wano Wakaliga. Wakaliga. Mbuuzaani. Era ojja ku nguvu ekipande kinene nnyo edduka oba oliraba. Oba obuuza Wakaliga teri atamanyi. Kale. Tamanyi Saimo. Osobola nga tamanyi ku nguvu Wakaliga. Kati ntegeddewo. Waliwo ne HK restaurant abantu gye basinga okulyamu. Naba ne Bajjo wajja n'alya n'agenda. N'omulingirizaako awo n'omulaba n'ogamba kale omwami wange wuuyo. N'ogamba ekyami kyange kirina omukwano. Naye Nakivulo nga tuvudde mu wolokoso birungi ki by'omanyi ku Bajjo? Nga tuvudde mu ebyo. Ekimuliko ekirungi. Anyiiga n'asonyiwa mangu. Ekyokubiri alina omukwano era olaba nagenda naye nga bwafaanana bw'ati. Amanyi okubeeda. Nakivulo akyayagala omusajja we Saimo. Kyetuba tukola tuleete buleesi Bajjo kino kiveewo kuba tetwagala nsi y'abantu beewalana. N'abasajja tebakyalabika. Bajja kulabika omukazi alina ssente tadiba mukwano obadde otya? Oba tukuleetera Brunokke. Oyo olwedde alina ebizibu bye. Sidda mu babizibu. Bamutenda.
amutenda ki bamutenda ki nze tonvumya abantu ndeka Bwino kesi mu mayisi mulabanga ko tomuteeka na mukamwa kange mugamba nti namuvumye ate yezira kkala ezo sisobola kuddamu funa musajja ali mu kamera ngenda funa abasajja bano bahaaji abalungi abakakkamu anandaba funye kibebi ate nga kyakolamu nga kyakabi nategeera kkala nga saababa abakyala bankana ng'ate haji teyeewola kuleetere ku munna akubuuzeeko Balista Timo tuleetere Timo beebuuzeeko leetera dameji ya Timo yanvumyevumye oba kati bayadde ate yennanga ki abaana bonna banshyalingidde live ekiro abantu abamu baba beerabira okumira empeke zaabwe ne badda ku bantu kamuleete Sayima abagatteganye tetwagala ntalo ku kyalo kuno tetwagala ntalo muleete muleete twagala tumanye waki akuwalampa kale nasubira muleete abantu bampalampye mu kaseera ka Bajjo bonna abaali mikwano gyange simanyi abantu bampalampye lwakuba nsirika busirisi abantu bonna bavayo ne bankalakata simanyi bakwana lwa bweru ajje wano tulabe waki Balista Timo wuuyo ajja sayo ekifaananyi Balista omumwoleegera ekifuba siba n'ekifuba siba kati Sayima omuliro okuma gwaki obadde otya Nash mwesonyiwe oli mukwano gwange amanga omanyi Nash abantu babuuzabuuza ebibuuzo ebyekisiru kati babadde baagala balabe nga nkuyisaamu egga ama Nash koloti ekya akaffe nze sisobola kera kumacha neva mu Nash gulo omukazi omweru omulungi omuwanvu oyo bamuvaamu Gasiya Bulolo Bajjo koma nnyoko Nash gulo 5-0 toyina kyotugamba Nash wamala batogeza bya kisiru Nash buju oyo buju wange ate sirika oyo buju wange toyina kyotugamba Betima yagala ebyekisiru n'abajogerako ebyekisiru ate yasobola obudde n'oddako e Uganda ojjanga ne mutwale nate ne kulambuza factory yange nsuubirayo Fibi agimanyi factory yange gye nkolera ebizigo na buli factory yo ffe tugimanyi naawe ka Nash toyina factory ekola ebizigo ebizigo mumanyi nasikaali akuumawo mumanyi nefumba sabbuuni nenkola buli kimu kala nkyekolera wembeera Uganda temunaamu ovulo ne gloves nga ntokose ebintu musawo Nash oyomba kino abantu bano baana ba TikTok baagala biboozibozi biri byabadde biboozibozi kuza omwana waffe biboozibozi nga muzanyira ku bizinesi yange mumanyi gye nagijja kali nno Nash ayagala lutalo gwe Donasi yoseka ki yemu abatawanya Nash gulo ku internet soko osirikeko Timo waki okyokoza Nash sisobola mukyokoza okyali wange sisobola oli mu mativu n'omuvubuka ono kuba twagala biveewo oyo kyali wange mullo ku mutima ebya kamera byonna bijja kuvaawo twogere ebbali oyo mukwano gwange tetwagala bantu bakyokoza bakyala tuli timu bakyala kati Sayima byoyagala mbimanyi naye tojja bifuna leero sole bwe bati abaana ebanjokesezza nenjogera ebyekisiru kati wuyo Nash yanyiize leka abantu olwannengedde ataliko okwogera obutonotono ayagala kutandika ano olutalo Nash mumuleke kati tugenda mu lutalo kwesootinga olemu okuvuma Nash ensonga ze azogedde Nash mukazi mukozi kankubulye Sayima abakazi abasinga wano mu Dubai babeera mu bintu waba tali mukola mu kampuni abeera mu bintu birala nnyo bano ba Nash gulo beekoledde okitegeera obulanga obulaba wonna n'alanga ewagundi asira asiba mu ssimu asiba taddeko essimu kuva ku makya paka budde kuziwoza eriiso lyagejja ki dimuluma abeera mutaala alanga bizinesi ye nga nange bwondaba nkeera ku makya eno nanga saluuni nanga biki ffenna tuli bahasira okitegeera kati abaana bakola eno abasoma basoma guno gw'emirimu gyaffe mu Dubai tuli wano okuleereeta kasobola keera ku makya ntandika kulinnyirira kuhasira munnange ekyo sobola kikola
omuntu gwe eyali ampadde ku ssente ze ne mulangira ze nsobola okudda ate ku makya ne mukuba sisobola yoyo hasira waffe oyo hasira ssebo oyo strong woman African woman abakyala bazira goina kyongamba ku nasikulo naawe wamana sisokozole kuliso ojja kugana okulaivu yakabate eriko abantu 6 kano kalango teeka akalango kati ze nkubuulira bano basayimo baagala byonoonese kati agenda kunoonya enkya atandika okubuuza ebyobuwunga sirikako wama Nash kati owulira otyo kakkanye oba otyanyize yogera obusungu bw'olina ku balista wuuno wano Nash a beautiful woman like you owulira otya olaba ne Bajjo bw'anajja najja bula byamugamba bamutute ku white party n'abavuma nga bamutute ku white party bategeza mu white party oddira otyo omwavu asinga Dubai n'omugamba ate yaba akola party baddidde Kim talina yadde ebibiri ate yakwatira yakutte ssente ezikola party ate kati abaisooka kufisa n'alyoka abawa baketi y'enkoko omuliro okuma gwaki mukwano gwawe gwalabira ddala nti party yali esobola kunyuma tosobola kuddira mwavu n'omutegesa mukolo naye Timothy yasobodde kufuna amagezi ku kiraba nti omuntu gwe bategesezza party white party talinamu yadde ebibiri olwedde ye talinamu yadde ebibiri era bamwadde obukadde 10 era balina eggula baketi za nkoko 2 n'atereka 8 afuna entandikwa olaba naye yamuvumyevumye kati ate olwo nze Nashiwa omukazi Nash saagala TikTok etukozesa ensobi emenyewo omukwano gwaffe nze agenda obeerawo nga Bajjo yeekyanze tiimu eyategesa ekipate bategeka kipate bekuŋŋanyizawo ali kukuula Donizera mukudde obusente bwonna abutadde mu nsawo akola biyitawo naye nga tebinyuma ate naye n'obuvuma ng'okimedera Kim kati Kim abadde omusuubiramu kyatalina mulimu eno TikTok twogera ku buli muntu nze nabadde njogera ku kyabaddewo Kim mumusuubiramu ki ku lyato lya Donizera mwali Kim mumusuubiramu ki of course bali balina mukwasa ssente n'azirya n'aleetayo ekipa z'omwenge 2 okitegeera n'agulayo efyenko 2 ne mubeerawo Donizera oli mugaga talina budde bwereega ate nodda ku Donizera n'okalakata kolakata Kim nti Kim obukopi funa ku mulimu okola olekerawo okwebaka ku bamalaaya Kim yabaka ku bamalaaya bamubeza talina mulimu ategese pate ate mu ekifo ky'okkuba Donizera kubira ddala Kim omugaye Kim funa ku mulimu okola oli musajja olema okolera ng'enfisi okitegeera balisa okutte ne ku mumwa Nash kulaawe mudde Nash tatya sitya muntu atalina mulimu omuntu Dubai aliyo ng'olyawo olaba wa kamera ng'omwesibako nga wagenda ku kamera obeera naye ku kido otandika ogamba gwe kukwatira kamera sokoleteyo 2 n'okwatayo 10 n'okiteeka mu nsawo n'oli wa kamera n'omwaka 10 gw'obeera buloka ku banno nga tolina mulimu nze abantu bate Dubai sibatya sirana gwe ntya Dubai ngimazeemu ngenda kugiwezamu emyaka 9 awo bonna bajjaddiidi ba myaka 2-3 nze basobola okuntiisa Nash sirina gwe ntya Dubai bwe buzibu bwe nnina sirina gwe ntya ne Nash bali bantu baffe ng'okubye nnyo nze gwe wakubye okuba otya abantu mugenze ku lyato lakwanze nali mbadde Uganda ebbanga lyonna maze ndooza wiiki 2 e Uganda nga neekwese byange nga njagala stress ezigweko ndi eyo bampujja nendaba ng'ovuddeyo ng'ogamba naye ekifo kyoko kyabadde kimu ku lyato biya teyamaze obadde osuubira nti gwe buli wategesa omuntu omwavu pateyo omuntu atalina mulimu olyawo bamalayo batambudde ova kwono wodda kwoli Ramu akugobye mwena temuyina mulimu ogenda ononya bosabiriza omuyimbi bwajja n'omugwa mu matu n'omulekanira mu matu omwana owola wa TikTok aliko n'omwesibako tolina kyoba ogenda kufuna Donizera yakomera mukazi wattu ofuna otya Kim nti akutegekera omukolo kuswalira bwerere mukazi wattu yabadde alina kuswalira bwerere Kim atalina yadde 2 abatakuba fireworks tugende mu 224 guno guwedde batunoonyeze Kim noonya timaba
kibaba mumaze wamaze Nashi sikulinaako buzibu munveeko bannange ono Nashi mukwano gwange ebyabadde ku lyato ebyo saagala kuddamu kubyogerako kasana nyini mukolo yagambye nti mu mativu yagamba bannange eno pate ki buli mwana yavaga bana eno pate ki buli mwana yavaga bana eno pate ki bannange nga buli omu yebuza pate eriwo nga tagitegeera naye nga labayo Saimo kanjogere kino amazima gali nti Donizera yazze n'annyanukula mu reply naye amazima teyategedde message nze nawadde soogera ku Donizera ng'omuntu Nashi linda katono Nashi obuzibu bwali mu ntegeka omukazi alina ssente ze yajja ne ssente ze naye abaategeka tebasobola kujjayo kifaananyi nga bwe yali akikola ki bwe yali akyagala ge gaali amazima omugagga tasobola Saimo kinga naabeera Dubai nga nzimba waka nze nga manyi ngula matiriyo wa bbeeyi ngula semiti wa bbeeyi netuukayo ng'ennyumba gye bazimbye tekola ki tetegeerekeka kati bwe kityo bwe kyali ssente zaaliwo era n'omugagga yazeeta nga ze zisaasaanya naye ensaasaanya yabulamu lwa nsonga abaali bazirina ozikwatako zitemaatema baalinga basobola kutema kuteeka wano ate nga bwe bateeka ne services onfuna bulungi so nze nayogerako bwogezi ng'omuntu neŋŋaa naye bannange next time omuntu wabawo okutegeka omukolo gwe muguwe ekitiibwa okitegera kola ekintu ekijja mu linnya ly'omuntu kola ekintu ekijja mu kifaananyi ky'omuntu mu image ye ne brandi ye that was the message naye saali nti no nina omuntu gw'ennumba oba nti njagala kulabisa Doni yajja ne ssente ze era ye musanyufu n'ekyaliwo neffe be yajja okulaba yagamba mbu tebampita gwosobola otuuka mu hoteri y'omuntu nga takuyise osobola otuuka ku lyato ly'omuntu nga takuyise omanyi waliwo ebintu ebyokwogera okwekazaakaza ebyekisirusiru kati kankulage sometimes abantu abamu batukako okwogera ebintu bye talina kwogera I will show you something labayo Kabata eno giraba eno kapera aliwa eyo giraba eyo message yali wa mutegesi nga nsindikira location gate number na buli kimu eryato gye ligenda okubeera bibyo kati gogamba otya mbu tebaakuyita jasi mwali temumanyi nti nja kwogera ate nze Timonze ndi muntu w'abantu ze nkolera abantu omugagga enkyaggwamu naye nze abantu basigalawo nze bwenzijja okwogera ate Kabata gwe ekyokuba mukwano gwange tekikuguza mutwe gwange okitegeera ekyokuba mukwano gwange tekikufuula nti ate gwe buli wona okola amazzi nga nzija njogera wano mu ate Kabata yaleesa ice cream nedda ssebo buli kimu nja kyogera nga bwe kyeri nze neemulugunya ku ntegeka seemulugunya ku mugagga koze omugagga ssente ze yaziina naye bwe yaziwa baali baluvu tebasobola kujjayo kifaananyi mugagga nga bwe yali akikola ki akyagala yakulumbye n'agamba ki manyi Donizera ayombayomba nnyo Doni naati ye Doni yagambye nti nze ndi musanyufu ne kyekyaliwo abo babalista simanyi yabayita naye tosobola complaininga ku mukolo gwe bataakuyita kati nze Timo siri kireereesi ekyo beerawo ng'okimanyi okitegedde mukwano gwange nze siri kireereesi Kabata nina bizinesi ez'okuddukanya bano bakasitoma bali mu kukola eno abaana basoma siri muntu atudde awo nti sirina byakukola oyo Nashi naye akimanyi okitegeera wenkuweera obudde bwange kitegeeza ompise nze kegibeere emikolo nasigula ku buulye ffe tetubeera ku mikolo gye batatuyise kobeera ng'oleese muyimbi nze sikyava waka kugenda kulaba muyimbi for what nina okujja ng'ompise okitegeera kati ng'otandika manya Timo teri yakuyita diri eryato invitation teyali ya kifaananyi naye eryato ne location bagimpadde omutegesi yennyini atodda mu kamero yasaamirira simply just tusirika busirisi kati Donizera so mwambala cause muwa respect ye waliwo ebintu ebigenda mu maaso ng'olina okukyogerako n'obagaba bannaye kino ate kiri kityawo ekiti nga kisusse kati Kabata bwe mukifune maze ennaku bbiri njogera ku bayimbi abajja mu Dubai abayimbi bangi babaleetera kumukumu
batandise n'okwesanga ku airport ng'onaafuluma onaayingira naye abantu tebaagala amazima okitegeera besides abayimbi kanjogera ku kino agula emmeeza mu kivulu Nashi yogera amazima buli muyimbi ajja mu Dubai abo bannashigula be bagula ammeeza n'agula emmeeza ya milioni kuva ku makya waliwo ekifo ekikola Monday ku Friday bimala okubeera ekifo ekikola ayi naletamu n'omuyimbi buli weekend balowooza abaana ssente bazijjawo abantu baagala amazima abayimbi tubaagala kabanga ebye Dubai simanyi abayimbi tubaagala abava Uganda naye abayimbi babaweemu spacing ono bw'ayimba mu January mubuukeewo omwezi muleete omulala yes n'abayimbi babereko e Kampala nga beesunga okujja eno naye buli ssaawa omuyimbi abayimbi kati King Saha agenda kuyimba nga 4 nga 10 waliyo Cindy ne Shiba kati abantu bagendewa abayimbi bwe bajja abantu tebayingira abantu tebakyalaba bivulu by'e Dubai nza kugamba abantu bayimbira abantu 2 bantu 3 Kireba je yayimbidde abantu 6 mu Abu Dhabi ate n'ayimba ennyimba zonna bye nkugamba mazima okitegeera abantu 6 zonna yazikubye kuva ku lwasooka ssebo okitegeera ono Fefe Busi yabadde wano ne Kalo Kasita mwabaddemu abantu ndooza nga 23 nga basigadde bakameruni bazze kuza birthday zaabwe abalala nga babwerere omuyimbi owa kamera ayayita omuyimbi w'e Dubai ekisooka mu Dubai buli omu ayagala abeere star bannange kiri Dubai kyannemeseza buli omu ayagala abeere star buli omu ayagala abeere wakabi buli omu abayimbi twagala obbalaba nitosobola teeka abayimbi 4 mu mwezi gumu abaana beno bakolerera salale bagenda kujjawa ssente ziraba abantu buli kaseera muleete omuyimbi kati King Saha muyimbi w'amaanyi Cindy ne Shiba bayimbi b'amaanyi kuba sipesinge omwalekere munnaakole abantu bamale okuva mu bwavu okomewo n'omulala ayimbe mukole ekivulu bakirimu abantu akolera ku competition bannange singa buli omu adde akolera ku peesi ye competition yeyitiridde Kireva ajja aba yakajja ate Kalo Kasita kagenda kujja ate oli ategese eryato lye bannange n'ogamba oba baagala kwavuwaza Kadaama bannange Kadaama kitegeeza mukubi wakyeyo so ye kale kali mutoyi ffenna ng'obagambako nga banyiiga ffe tulina mulimu gwa muntu promota twagala okole naye mukolere mu order okitegeera nkokola ono naggulawo ebbaala enkya n'oli naggulawo ebbaala Mande naggwako nga owiiki yona ya bbaala kati Kabaata waliwo oyo omu musajja promota bamubuzizza lwaki wategese ekivulu nga n'omulala ategese omanyi kye yazzeemu nti buli omu alina bafaani be naye munange bafaani b'omu Dubai be bamu oyo Nash anjira abakazi b'omu Dubai banneekolera gyange bano abantu abakola emirimu gyabwe egitakola ki egya bulijjo n'abaana ba mobile money n'abantu abakolera kampuni entono ezitafuga be balaba ebivvulu abakozi b'omu uyo Nashigulo be babeeranga be basasula emmeeza z'omu mabaala Nashigulo be basasula amameeza omaliriza ng'okoleredde ebbaala nogenda tula ku accountability noganda naye bannange nanywa bwe guti owakayemba akuyita ow'ebbaala akuyita Ramu n'akuyita Bakisi n'akuyita ono n'akuyita ate babagala weyawulamu ebifi 2 bannange basuuse nze bantamye omunamaliriza nga bakangende wakiri ngunywere wange enze ayogera abantu be batasobola kwogera oba onkyawa ng'onkyawa kasama agegamba ge mazima omulimu mulungi naye mugutereze kisusse abaana be Dubai kisusse Kabaata nabadde njagala kwogera kwakulamu naye kamala osomesa nina abayizi wano onooba okyaliko ngenda kujja okay kale kamunoonya akulamusa tusigaze mukyala mukulu mukyala Bajjo Nash Grow yakava Dubai yakamala mu Uganda wiiki 2 nze Nash tompita amanya g'abantu
tonjisa asidi Nyati walikuwa mukyala Bajjo. omusajja Walikuwa mukyala Bajjo nannyinira mwapepeya. enkyaliyo bandeke banyumirwa obulamu nabo ebyange nalyako ebyange Baani. byaggwa abaliwo Kali Bajjo wamukyayira ddala. ekyokukyawa tekiriiko tekyetagisa bbaluwa ebintu ebiwa omuntu mukama bye biraga obukyaye bw'alina ku muntu abantu ekikulu abantu mwagala entalo lwaki timobazo bimulemye okuddamu byayogedde mwabakyabirika ebyo biwedde sizigala nnyo omuntu okiriyalinga anakuddamu eyo byakuyomba kola ki abaana bagala vibe ne follow bannange Saimo Nashigula agambye nti biwoze ku live bikulemye okuddamu biwayogedde lwaki otidde neero zakakkanye biwedde ebyo biwedde naye saagala ate bana badda mu comment section bayogere kino nakiri bannange paka ddi bana ebintu by'okuyombayomba nabyo bikaddiya kituufu kati wamuzizzaako Bajjo mubuuzaako ki yamblockinga namugamba nti alina kasooli namblockinga ngamba okumuzzaako omusajja omulala ku luno ŋŋenda nambaga oyagala omusajja akujja ku lujjana kati Bajjo waba serious n'akugamba Nakigulo mbaga ngireese mukafiiri aji abadde wano bali tomuwulira wajjidde waneeno aji taata wange tomulabye abadde azze waneeno tomutulaze taata abadde azze kulaba ku muzzukulu we obedda waali waneeno bebadde lwaneetano njagala wambaga wabeera kumpi awo okolera nze kugebanzaala mu lubaga wenkulidde ate wenkolera kati oli bwansalako ekigambo aba agenda kyesalako bwesazi kyokka oli muwala wa aji kiri wali okola ku bbaala ya Happy Boys anti nkuze ate gyenkolera okimanyi bulungi kati ku intaneti mba nkola wengenda mu bbala mbeera nnanga okitegeera Nakigulo nno naawe olima olanga paka ne mu bbaala sirina we sirangira kabaata nze sina we mbeera ne batannanga sina we mbeera ne siba na t-shirt sina we mbeera ne sigaba ku bizigo ne sigaba business card kati simanyi abantu engeri gye bakitwalamu oba okwetunda mba siki waliwo bamuyita trading news abuuza nti mu bbaala otuukayo onywamukko kabbiya abajja onywa mazzi nywa mazzi of course sina kyenywa sina kitamiza kyenkozesa kituufu oli muwala wa musiraamu mutuufu kaakati waliwo abuuza ekibuuzo nti wali otegeeza kyakawunga wuuyo awo omusaba bita king of Kalagwa abuuza ekibuuzo wali otegeeza kyakawunga kakasooli Nakigulo ye yali ategeeza ki ogamba sinamuwahaga nennemeramu simanya ne musaba sente mumubuuza omusajja yakuwa ekifuba n'okigwamu n'okiremeramu n'olemera mu kifuba kya Bajjo Nash kiki Wait, sit there and wait, okay? Wait. Kakati kabaata. Omuntu gambye bwakugambanga nti oli musezi, omugambanga mutemu atta abantu. Kitegeera. Era singa tatwogedde wano ne timo madam gankola fight yaffe gyegenda okukoma. Mwadde mukyetwala. Ate anti yansabudde kiro. Namulabye. Mbu yansabudde kyala ne bantaaginga obwedda namwetegese. Naye kati kasa mwogeddemu kalayivu kange kano mwesonyiwagane mukwale ebigenda mu maaso. Biwedde mbivuddeko. Naye nga womumanya asabula naye buli kiramu ye kyayagala kyayogerako. Kati olange Kimu musabudde kubanga bannange talina mulamu yategeka pate eyo. Okay, tuli ne Nakigulo banyabo ne basema. Tuli ne Nakigulo alaka bamukubidde. Tuli ne Nakigulo akomyeyo. Wangi. Entalo mbukati Bajjo alabikirawo nti alina posho. Go ayogera mu munna alina posho tanaaza mulawo alina akawunga omulawo taguwoza. Kati ye nga yangamba muneetunda nze omuwala nze nano ngamba okwetunda neetunda ekyo
Mweryamu yakusanga nga tategedde n'omugamba nga mumaze okwerya n'omugamba nze mpa ssente biki nze mbagambye ebyo nga bwe byali omulimu gwange gumanyikiddwa ebbanga lyonna olaba seetunda Dubai netunda Uganda olaba seetunda Dubai ebbanga lyemmazeeyo nembonaabona mu bikampani paka wenafuna omulimu ogwenkola ate netunda Dubai ate netunda Uganda olaba Dubai sisobola kwetunda ebbanga lyemmazeeyo ate netunda Uganda ekitegeeza bwe mwekwanira ku Facebook ne Bajjo kyatwala ebbanga nga mwekubira mweyogera paka lwe mwasisinkana ne mwese ne muzaala omwana yesu bino byagamba mbu yakusanga kwa P-Boys ekiro ekyo ng'atamiddemu agenda ozuuka nga mwakikozeeko dda ne mwekebeza n'okwekebeza bwe mwekebereza wanno oyo atambula ne mu strip mu mmotoka buli w'omulaba ate nze yatwalala mu ddwaliro ddene tabalimba yeteesa bweteesa nga ajja nkutwaleko kalanki n'antwala mu ddwaliro so kati masitegeera bwansalako omugambo omunene bwe gutyo yakutwala nakukebera endwadde musajja mulungi akebera musajja mulamu era bagenda omwepikira mugende nga mukimanyi musajja mulamu si mulwadde mulamu bulungi ate akebera mu budde bwotasuubira so mwabadde mu posho yes naye omuntu wakusalangako omugambo omunene ate gwe omutikkulanga ogumusingira obulamu ne butambula ani gwattira erinnya omanyi abe waffe we baawulira nga bawulidde n'omusi oyo nansi kati kitegeeza mwesonyiwagana ne Bajjo kati mwaddingana mulina okukuza omwana alina okusoma kati obuyambi abuweereza tesogera naye tayogera nange tulina kitugatta omwana ensejja mulabirira fiizi bwe zinaabula nja kujja ku TikTok mpisa akabbo bamuweerere anti yagamba azaala social media emulabiririre siddamu omumanyiira wamma ebizigo weebiri genda mu inbox genda ku TikTok kuliko enamba yange onfollowingeko back then ojje okole ki ogule ebizigo abula kyenyinza okuyisaawo bannange omuyaye yanzibyeko essimu yange yatuta essimu byokusaaga ate nga memuli layini yange ate yasalira layini yange olwedde muganda wange yagenda dda UK sirina wenzija layini nyamba buyambi go ena ali abasobola okuba nga olina kyosobola okungulako enamba y'essimu gye nazzeeko eri 07 mukaganya nazze na MTN eri 07 mukaganya 52 56 19 nagitaddewo ku profile yange ku TikTok mutasogirabako okay naye siryaga ku ssente ezo n'ashigula lwaki asandi Uganda byonna bigenda kuggwa nali sagala kwogera n'abantu nze gwolaba nga nzijudde kati wakakkanye nekakkanyiza kuba famire yange banvumye abalala ne banzikakkanya abalala ne bakola ki ne baŋŋamba weesonyiwa omusajja bamusanga okuzi omwana tujja mukolera ekisoboka kyonna ajja kkula nenzikakkanya edimeza alina kyagala okubuuza wuuyo Mezaya akataliiko suno Eddie Yes, son. n'akigula wuuno ayagadde dde omumubuuza Ogamba otya Kabaata nkulamusizza. kaale Eddie naawe gyebale Eddie N'akigula nkulamusizza. sebo naye kulamusiza sebo Mbadde njagala abantu babiri oli omwami gw'oleese bw'oggyeko Kawalaata Simon naye sisobodde kumufuna. Simon oyo waliwo yali neeka ye Wisdom. Puroguramu yabe yonna ne bagimalaku edimizaya nga obulamu bwange soogerangako na Simon simusisinkanangako Samuel simumanyi mulaba bulabi ku TV ya BBS nenewunya gaiji yajja gatisa okudda puroguramu namba nga bali ku edimizaya. I've never met that guy in life.
I've never spoken to him. Kamunonye wano nga wetwogera ne Nasigula oyo. Nasigula nkulamusizza. Kale ssebo nange nkulamusizza ssebo. Naye Nasigula mu basajja bonna mu nsi muno. N'olondayo omusajja gw'omanyi nti no ayina abaana 8 talina mwana n'omu gw'abeera naye waka. Abakyala bonna bazaddemu abaana. Tewali mukyala yenna asaana kubeera naye gw'abeera naye waka. Naye n'ova eno n'omweyambulira omwana yakunoonya mukambwe. Ebintu bya laavu bizibu. Ekyokubiri nze mbeera Dubai. Najjanga nga nfunako kamwezi nga ngenda. Ebyo ebyobufumbo saabifangako. Ekyokusatu omuntu yenna ayagala azaaleko. Ekyokuna abasajja mwenna mulimba. Buli musajja alina ennimba gy'alimbamu omukazi n'amukakkanya. Kakati kambu sente ze wamuwola ze wagamba walinga omuwa sente ng'owola laavawo oba business pattern. Namuwolanga ng'era twazaala nadda. Sente ze mmanyi njogera nga twazaala nadda nga twasigala kwewola ategese kivulu kankuwole. Njagala kino kankuwole. N'asooka n'alangizaayo n'amala n'ankubirayo lumu. Kwegamba wali oteeka sente mu taata wa mwana. Nga obubebi obulina ate okuddamu ne buzaala. Alina kundisa mazzi nange kwe kumuliisa kasooli. Kaakati essaawa zino bw'akeera ku makya n'akwetondera osobola okumuddira. Omugagga yeetonda yagamba ye mugagga abakazi ajja funa abalala. Tanneetondera. Sirina bwe mwita. Mbuuzizza ggwe bw'akwetondera omusonyiwa. Obulamu bwagenda dda mu maaso sikyayagala basajja kati nabavuddeko kankuze omwana. Kaakati abakyala bali abalala byazaalamu abaana ne babaleeta ewo kuba kati bo bamanyi gw'olinawo kuba waliwo gwe mmanyi abonaabona atalina kyakulya. Bwakuleetera omwana wa Bajjo omuguza. Amuguza ng'ani nze nina amaka ge bampasizaamu oba ennyumba yange gye neezimbira mwe naleera abaana ba mujja wange. Nedda okunkuza kugamba omwana wo n'omwana wo oli bakule bonna kuba n'oli ali ku kizibu ky'oliko. Ati tuli ku kizibu naye tetwenkanankana nze namanya ennaku yange ne neekolerera kati ngende mu nnyumba poloti gye neegulira ne neeterawo amaka gange. Mwembanderera ate omwana w'omusajja atampasa.
Omusajja atala okwesimbawo ogenda mu paliyamenti. Bw'olisema bube. bamu tekuli ayawula kwaba basajja bebamu naawe kekaminja. Naye kayona wakalulu kubanga era ekitundu kyo ky'olonda. Nash. Annaye. Kabaata. Wangi. Leero nzize nenzijira ddala naye luli mu butuufu tali sobola kwogera. Nkaba bukaali nkafa obusungu. Kati obusungu bwali bukuutira ki ng'ate mwalina mwambe nga mweyuzaayuza. Naye kati ndisirade nsobola n'okubaddamu ebibuuzo byammwe byonna bye mulina. Keep quiet. Okulaba nakuteereddeko emeza yakunja byamulumeza. Tolina kupiga. Tulaleko. Nash. Omubajjo yagamba talina emeza yagamba tunabipiga. Anange sikyawulira. Wasooka enveeko. Bajjo okugamba muno tolina kufiga, tulage kufiga. Ndowooza agambe balina kyatuwulira naye oba agenda kuddamu aweereza request simanyi. Edimeza nga weekwesa edimeza yasebo leero luno. Figa ebuziza netiwaaka. Tozaala wase mugagga sebawula ne sente. Tozaala mugagga awula ne sente n'akino bajoli edimeza yagamba nti wayogedde kufiga. Edimeza yagamba mbu wayogedde kufiga n'obuza netiwaaka. Yatugamba muno mukulu wa Otino oyo yadda kufiga. Ne fulufiga alina buli kufiga yesitemu. Nti olina figa balina zaagundi zakwogerera. Oli yayita fulufiga. Kati badde njagala ono naye atulageko. N'asobola oyo kamuweereza invite buto addakakasa figa ye nga bwe kunoonyeza Simon ono mpola Simon nga bwe munoonya ngambye kajje wano naye kanzebe omunoonya. N'asobola edimeza yagamba ekikutusi. Waliwo n'oyo wuyo agambye mbu Edi Wandera abadde omupulezidenti awulire ensinga be namufera. Aliwo agamba Edi Wandera bamuyita Ranksidi jango oyali Edi ono okufera. Ebyaffe bimalira wano si byakwekweka. Ranksidi kuweereza gundi jangu tubuulire edimeza yakufera atya. Tugaana kujja kubanga omusajja waali wano tagaanye okujja ate. Omanyi waliwo abantu abanyume mu bwasa mu bwasa. Ranksidi otidde okujja kuwaliza edimeza yanga bwe yakufera. Naye kale kireke ekyo. Tunoonya Nakikulo wano, Nakikulo tosiibudde odduse buddusi. Jangu sibule edimeza ya twete bulungi tudde ku kiddako. Tumanye nti byali bakuwayiriza nti tolina kufiga byali bikyamu figa ddala kweri. Oyo ojja kuyisituka musitusawo ku ssimu tulage ekikolo tulabe tugambe okamwana wattu ddala Nakikulo nga bw'alabika mu feesi ne figa kweri naye Nakikulo adduse. Tadduse naye avuddeko buli awo simanyi. Wetuba tuli bakumufuna ndowooza lula naye mulengera wano alinga akyaliko oba akyamaliriza bamubbyeko essimu ye Nakikulo bamubbyeko essimu ye nga simulaba wano bantu bano. Bwe bafunye bakasitoma yakali okubidubaayo ne balengeza kuno. Kabatangola bye n'abayaye ndaba ennaku zino bakutwala sipiidi. Naye twabiwumuzzaamu n'abawagudde n'abakubye 5-0 nga beegasse ba Sky Soldier bakaye bani bonna bafeeriya nga beegasse ssebo batwala nzoomu.
nalaze obujulizi bwa zi message awo ate kati bazze walabye video n'emwejja empya omanyi naye bannange ebintu bino omanyi bakuba nenda bawangudde luli bwe wali olina abantu 2 3 10 wali tolina bizibu naye kati ebizibu otandise okubifuna ataano basiina bavuma naye kasaana kubalayivu nekiba abantu ataano Saimo weze edimeza ya munyimpi gyoli Saimo ulira Zagali mutangisa wa edimeza ya tusina musasula za rendi yanyigidde kuki edimeza ya Saimo yotandikira toza tuwebikirirako kikube nga bobadde obyogera ano nga taliiwo naye nga temwerabira bajja bole baso tulinde bazamuzamu bali mu Saudi Arabia enamba y'abazamuzamu eno gyentadde wano ngenda kuba nteeka wano nga Saimo bw'ayogera ne Mezaya bali mu Saudi Arabia ng'ayagala kuleeta bintu byo Kampala ogenda kukozesa bazamuzamu Saimo edi Mezaya Saimo yotandikirawo Saimo yali